Omulungi alaba Delta TV nkwaniriza nnyo nyini ddala mu programu eno Ebintu Bizibu. Nze muzzukulu wa Mugema Nasalilidya naye nga okusookera ddala njagala okwebaza webale nnyo webayitala okuba nti otulaba ku myaka gye twakamala mu butuufu n'obeerako ng'okyalaba Delta TV. Fena Delta TV tugamba nti Delta TV tukubiriza okukola n'amaanyi okusobola okuba obulungi okusobola okuba nga weetuusa ku ebyo by'owulira by'oyagala. Bingi tubyegombye bingi tukyabyegomba naye ekikuzayo nti olina kuteeka mu maanyi so okulaba nti ebintu ebyo obituukako. Program gwa bwebeera gwe azagiraba mwaka guno n'emyaka eginajja tugamba nti ebizibu tebigwayo naye ebisinga nga bwe tubikuleetera wano eno abantu abasinga ebiseera ebisinga babeera tebeesobola. Olunaku olwaleero tulina ani bizibu bye biri bitya byajja bitya na kiki kye tugenda okuba nga tumukolera ekyo kyo kiddayo erimwe abalabi baffe. Nkwaniriza nnyo katulaba omukyala olunaku olwaleero atubuulire ebizibu bye bikwata ku ki biri ku ki biri kuye ng'omuntu oba biri ku muntu mulala. Katumulabe tova nyawe nsanyusa okulaba Kale nnyaba n'okusanga. amanya Nasi wa Shakira. Neso Shakira oli nkula oli muwala muto nnyo. Omuwala omuto okutto omuto munno kugamba mwenna muli bato. Nesi wa kiki? Nzija wano eno ku Delta TV nga nsaba ku buyambi. Nazaala omwana ono ng'alina amazzi mu mutwe. Guno omutwe gwali munene nnyo nga gusingako ne wano. Ne bandagirira ekatalemu. Ningende katalemu ne bandagirira embaali eddwaliro lyokka eribalongoosa ne nkwata omwana ne mutwala embaali ne bamulongoosa. Kati we namutwalira nali sirina bulungi buyambi kuba taata w'omwana yadduka okuva we nazaala ne bamugamba omwana alina amazzi mu mutwe. Nadduka ennamba z'essimu n'azikyusa ku mulimu n'avaawo ne ŋŋendako ewa mamange. Mamange n'aŋŋamba twala omwana waabwe nze saagala wano omwana oyo wa bizibu twala. Kati mami nga yakugamba mama okuzaala nga mami wange bw'aŋŋamba ntwale omwana waabwe tayagala baana ba bizibu. Kati ne ŋŋenda embaali omwana wange ne bamulongoosa nga maze ovuba mami. Ate bwe bamulongoosa ne bamukola ETV scan ne baŋŋamba omwana obwongo bweyawula. Nina kumutwala India kumulongoosa naye munaye ssente baŋŋamba nnyingi nange sirina buyambi sirina mulimu sirina ensula sirina n'ekintu n'ekimu. Mbadde njagala tugende mpola tuddeko ko emabega. Olina emyaka emeka? Nze nina emyaka 17. 17? Tuweza na miaka 18? Omusajja yakuzaalamu ono omwana wamugjawa? Nali ku ssomero. Mwali osomera ku ssomero ki? Bwera progressive. Kati twalina zipate ng'abaana ba secondary. Kati yali azze kukyalira mukwano gwe. Bwe namulaba ne tutandikira awo. Omwami yali azze kukyalira mukwano gwo? Mukwano gwe. Kati gwe n'omulaba just mwali ku pati? Yes. Ne twewa enamba ne tweyagala era we namala nenfuna we nava mu ssomero nenze ewaka ku holiday n'aŋŋamba Shakira njagala kulaba ne musisinkana. N'ofunyayo olubuto? Kakati ng'oli ku ssomero wali mu class ki by then? I was in senior 3. Wali mu senior 3. Wali osomera mu boarding? Yennya. Nali mu boarding. Shakira wagenda okulaba omwami oyo temakozesa kapiira wali omakakasa bulungi nnyo HIV status wali ogimanyi? Maso wagendako mu ddwaliro? Twagenda mu ddwaliro ne twekebeza nga ffenna tetuyina. Mwami ono omuvubuka muto muntu mukulu ali ata? Muvubuka era. Muvubuka. Yali akola mulimu ki? Yali akola ku Freedom City. Yakola ku Freedom City? Akola ngani? Akola ku outlet. Was it your first time to have sex n'omuvubuka oyo? Yes. N'ofuna olubuto? Bw'otegeera nti ofunye olubuto kyekyaddako awo?
saategeererawo kuba saakyukako mu mbeera zange nabeera era we nali saalwala saakola ki kuba olutegeera lwa myezi emeka lwalina myezi 5 you mean obo wava omwami oyo kuba nsuubira obutawasalweza omwezi ogenda okulaba nga omisinze okulala omwezi okusooka n'ogwokubiri ogumisinze ng'otandika okwebuuza ebibuuzo era used to miss mu nomo zange nalinga ntero missing nogwe nolowooza nti kyekiri kuba nalinga missing naye lwawezi 5 nga ndaba olubuto lutandika ozimba nyigako olubuto olukaluba awo nga ntandika okweruukirira abaana kusoma bambuuza Shakira olina olubuto. Let me ask, wali mu senior 3 yali third term nga oba promoted ogeza mu senior it was the second term. Shakira ng'omyukiridde wandibanga olina olubuto ambagamba tekisoboka sirina lubuto ngenda mutwalira okwekebeza nga omusaala ngamba alina emyezi 5. N'okola otya? Natya nnyo ngamba wenaagende wa mami ate mami wange yali short temper ayinza n'okunkuba nanfiira nako. Mami yali abeerawo? Nansana era naguma paka wetwawumula saagenda wa mami. At school nga tebabakebera nga mbuto? Baali bakebera. Mwaka ki ogwo mpozi? It was last year. Bakebera naye lwe bakebera saaliwo. Oli mu day oli mu boarding? Nali mu boarding nali nazeeyo kima school fees. Kati wetwamala okuwumula neŋŋamba sijja genda wa mami. Nalina mukwano gwange ye yali ava eno Makindye. Amugamba Jessica genda kujja tubeere ffenna nasobola kuddayo wa mami wange omumanyi mukambwe ajja kunkuba bubi nnyo. Jessica was your best friend? Yes. And wamubuulira ku bizibu bye wali ofunye? Namubuulira. Jessica nga akkiriza nga mbeera ne Jessica ffenna nga tukidropinga ku ssomero ne Jessica naye yali afunye olubuto. What? Mwali ba mikwano nga bye mukola bye bimu? Kati ffenna ne tuva ku ssomero Jessica ye bbawe nampangisiza enju kati nembeera nga wensaba taata woono obuyambi nga nkyalina olubuto amugambye nafunye olubuto n'abeera nga mpa ku buyambi naye we nagenda okukola sikaani olubuto luweze emyezi 8 omusawo naŋŋamba omwana alina amazzi mu mutwe omutwe munene gulimu amazzi nemugamba omanyi nemukubira essimu nemugamba omwana alina amazzi mu mutwe bangambye omwana alina amazzi mu mutwe. Kati oba yagenda mikwano gye ne bakola research mikwano gye ne bamugamba bano abaana bakula n'emitwe eminene so tebabeera na future bafa mangu watyonna neesonyiwa waakyo. Bw'wasooka okutegeeza omwami ono nti oli lubuto reaction ye yali etya nga tonnamugamba nti mwana mutwe guzimbye biki? Yasooka neyegaanagaana awo nemugamba gwe nosaaga ngenda kuleetera poliisi ate ngenda kuloopa ewa mami. Awo n'amala nakkiriza mpolampola netandika omusabanga obuyambi njagala genda mwantineeto nga mpayo obuyambi era nezo sikaani ze nakola sikaani bamandi bangamba omutwe gulimu amazzi ye yazimpeereza. Bwe wagenda okubeera ewa friend ewaabwe omwami ono naawe ng'omutaddemu ekyokuba nti akufunira wogenda okubeera oba nali sinaba kimuteekamu nakimuteekamu ng'amaze kugamba nti omwana alina amazzi mu mutwe ate awo bwe yabuuliza ne bamugamba bano abaana tebakola baba n'emitwe eminene nagamba nze sinaawe ngenda kuteeka nze n'oyo omwana gwe noonya kitaawe nze sewaffe tetuzaala baana balina amazzi mu mutwe n'akyusa enamba y'essimu nengenda nga bakolera nga taliiwo paka esawa yakakati siddangamu kumulaba nze ndi mutoba n'omwana mami naye yanvaamu. Omwana ono omwami bw'amala okukubulako essimu bwe zimala okuvaako kiki ekyaddako negombuliramu engeri watuka okuzaala omwana ono obulamu bwali buti? Waliwo omukyala ali wali Kakumba bamuyita Antina Reis yeyanyamba kuba ne Jessica naye yali amaze okungoba nga amaze omubuli ebyotaata w'omwana tiyadduse omwana alina amazzi mu mutwe
nanga Shakiro gena kundeetera ebizibu twawukane atwawukana ne Jessica nga ntandika otambuza wakatogo nga nina olubuto bweruti nga ntambuza Urosulawa nga nsiyo waggulu kakumba kachi kakumba complex awo kati nga mbeera nga nfunga ntambuza akatogo anti nalwesi bwe yandabira ne munnyonnyolamu ebizibu byange n'omwana n'olubuto ne taata nangamba guli bwe gutyo ngenda kuwaawo okusula bwa bwereere bw'oba olina kye weetaaga ng'oŋŋamba nja kukola ki nja kukuyambanga ntandika ng'omugamba no by'okola nangamba mbyesonyiwe engeri gye nali omuzito ng'olubuto olumenya ntandika ng'okumpanga ekyokulya nga nfunirayo ku buyambi kuba naye talina nnyo complex okwali osula waliwo ruumu twalinamu ruumu ng'oteddemu ekitanda wali watya nze nageranga beebase bonna nga nange ngenda nebakawo mu kakuubo bwe bukya nga nfulumamu nga tebannandaba era nga tebandaba ngamba onsula omwo nga ngenda kiro nga ngenda kiro saaganya nvaamu 11 nga saagala bandabe kuba bwe bandindabye ate omwana wa nannyini kakumba oyo Denesi yali tanjagalirako ddala era lwaki nange Denesi lwaki yali tanjagala kuba nanti nalwese oyampeera ruumu nagambako mukazi we ky'omwana omwaswiti mukazi we n'amugamba muvumi yajja nankuba nampisa bubi nnyo 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 nyenkovu ndiina ano mu mutwe yankuba waneeno omuggo nenvaamu omusaayi gwali mungi yampisa bubi nnyo kakati otuuka okuzaala olubuto olukulumye awo wenjagala olubuto olunumye nengenda kuzaamu kuba eddwaliro lyali okumpi nengenda kuzaamu nembeerako awo olubuto ng'omwana tava ku sentimita ne bantwala paka Mulago nembeera eMulago nenzaala nempasuka nenfuna ne fistula kuba omutwe gwali munene nepasuka tebantunda kati ne bansiibula namala wiiki namba ng'omwana ali mu intensive care unit kuba namuzaala akooye ennaku nnya ng'ate amazzi temulimu ne banzaala nze nebeerangako mu ddwaliro nendwalamu awo omwana naye mulwadde ati nga ffenna tulya obwetuti tindako wafuna fistula esawa notwogerera waterera ya fistula yaterera omukyala yangamba yantwala ku ddwaliro liri eyo Masaka yantwala ne bantereeza mu kakati obeera mu ddwaliro weka tolina baganda bo baganda bange bato nze nali omukulu ate relatives nga wetunagamba nti ono kazini wange ono mwana wa mama wange gundi ono tebaliyo abo bonna ate kasita mami agamba kuba mami wange ye asobola konvinsinga buli omu naye abagamba yanoonesa omwana bwakula yeetongola kasita azaala tabeera mu bakadde beebutte mumukkiriza kujjamu muleke agenda atebe n'ensi ndaba yasazeewo okukula kakule atebe n'ensi bw'anaateba naye ajja kutegeera tatawo gyali taata wange gyali e Masaka so omukubire mwogera onkubire simu mwogera bulungi twogera dadi yali talina akugamba yabula engeri gyalina okuyambamu mami wabanga kyamulema dadi yaŋŋamba nkola ekinenye ngende e Masaka naye nga sinaadde n'ekikumi kuba n'ekyokulya essaawa eno wenkugambira nakyo neeyakyeyi nsula ku kyaki nze nsiba n'enjala nga nina ono omwana osula ku kyaki ku Miracle Center ono ewakiganda ewakayanja kwezi gundi bazitota 77 days of glory ogendayo mwana ono ne bamusabira naye si kyangu nnyo okulaba omusuumi pasita Kayanja si kyangu bakamalayo ebbanga ki myezi kati 3 omwezi ogumu nagumala mu ddwaliro kuba bwe bansiibula e Mulago nagenda bugenzi kyaki nga sirina wakudda nengenda bugenzi kyaki nentandika obeeyeyo wenvaayo nentambula nensaba ku buyambi nga bwe nnoonya omulimu omukyalo ono gwogambye yakuyamba ng'okyalo ono complex
oyo yaŋŋamba kasitoma Rozaala tonna mu ruumu yange mbukuba waaliwo nyogovu nnyo. Kati eno gye wali nga ng'osaba obuyambi tosobola kufunayo kasente kugamba nti katono kabeere transport ngere noonye taata wange embereke. Abo ze bampanga nalinga nsonda za ddwaliro 9,500. Naye osonda za ddwaliro neosaba kakati enjogera sinazimala nakawako 10,000. ng'oziwaani mu ddwaliro baŋŋamba nsobola osasula mu mpolampola. ddwaliro ki? Mbale baliyita Chua Children's Hospital. Okay, ogamba eri Embale ntidde nti ate sente oziwene Mulago gye wazaalira. Okay, Embale basaba sente mmeka? 9,500. Mpozi bakwadde eti ey'okuba ng'oddayo kuba ekitabo kiri. Iya. Okasasulako mmeka? 10,000. Bamulongosa ogwasooka bakamulongosa emirundi emeka? Bamukamulongoosa omulundi gumu guno gumu. Sente tonazimalayo. Bakwadde eti eyokola review? Baŋŋamba nzireyo nga 26. Wadde? Obatwalire balance waabwe? Baŋŋamba wenfunira wonna kuba nabannyonnyola embeera gye ndimu. Baŋŋamba gwe wofunira ne woba tofunye nga date review etuuse ne woba tofunye ojjanga ne tulaba omwana. Yes. Kati nange nze wano kusabako ku buyambi kuba nange seesobola. Shakira, kakati mama oyo mami ogambye abeera nansana wali ofuddeyo n'otwala obuvunaanyizibwa n'ogamba nti kanze kaneetondere maama wange wa mami netondera mami buli omu nemwetondera mami yagaana yaŋŋamba nja kusonyiwa naye nga tobedde waneeno yaŋŋamba nja kusonyiwa naye nga toli wano. Kati alowooza ogenda kubeera wa? Abeere wa? Mami kimusanyusa okuba nti abantu bakulaba ku kyaki nga bamumanyi nga nawe bakumanyi baddeyo bamuwa amawulire nti muwala we abeera ali ku kyaki nga mama alina awaka. Ate oba kati yatandika n'obagamba wadde nina omwana nze sibeera ku kyaki mbeera mu mabaala mbeera n'abasajja kyokka nga nze sigendangako yadde ne mubaala. Naye abamatizanga wensiba mabaala omwana namusuula dda. Bagamba abantu? Bagamba baganda be bonna abandi nnyamba bwabagamba. Lwaki ofunayoko muganda wa mami omu n'ogendayo n'omunnyonnyola ensonga nga bw'eri agande bugaanyi kusonyiwa naye ng'ofubye okulaba nti obategeeza ddala ekituufu kyeki? Ankongezaako mugamba. Abeera wa? Abeera Kawempe. Mb'omugamba ye akuwa amagezi ki? Angamba oyo mami muleke kuba ye waatu. Kati bw'aba agamba mami muleke, yes mami ojja kumuleka, but abantu abo basanyufu okuba nti bawulira ng'oli mu mbeera bw'eti? Awo nange simanyi babbo kibasanyusa. Nange simanyi awo babbo kibasanyusa kuba neetonda. Omulenzi ono gwe wayagala tewamanyako kukopifa waabyo, tomanyi waabwe? Baganda be nalimanyi bonna bagenda bweru kati sirina mulala yena gwe mmanyi. Ne bazadde be tobamanyi? Simanyi bazadde yagaana. Naye nga wali omwesibyeko n'obwa nti ntwala ndabe wamu? Namwesibako ebbanga ddene nga sinanamugamba kya mwana muto. Delta TV program Ebintu Bizibu. Ndine mweitirani kamwite young parent. She's young and she is a parent. I know mwana naye bizibu bwakunyumiza embeera gy'alimu saawa eno nti talina wasula, alina maama we gy'ali, alina taata we gy'ali. Abazadde simanyi kikyo bw'olaba programu eno simanyi kikyo oyinza kugamba naye nga kiwulikika bulala. Well, abaana tusobya oba abaana basobya naye abazadde nammwe. Mami yani? Mami wange bamuyita Ruth Naroga. Omukyala Ruth Naroga ng'ogwozaala omukyala ono kanange mwegayirireko omusonyiwe because embeera gy'alimu nzibu nnyo. Mami oli muzadde wazaala abaana baneeno kati naye nga we muyise young parent naye akoze ki? Azadde.
embeera leka gyayiseemu tanaakumbulira nnyo bisingakaawo naye nze olwedde kati maze okulaba obuzibu ki bwayiseemu bw'obanga ogamba nti osobola okumusonyiwa musonyiwe muleka abeere waka nga tekinyuma omwana osinga balikubira essimu lumu ne bagamba nti no muwala we yafudde simanyi bw'ojja kuyisibwa saagala otuuka nawe wate kwejjusa kale singa omwana wange namuleka nagiwaka kale singa omwana wange biki ebyo tubiraba luvannyuma ng'ensi bitumaze okukola ki tumaze okukikola namina roga omwana musonyiwe adde waka asobola okuba nti ate alabirira omwana we mukwano dadi gyali dadi alina omukyalo omulala eri mukyalo omukyala yaliyo naye naanoba kalekyeza wa dadi you have osobola okubaako newowobeera si ekyo nsobola okubeerayo wa dadi naye sinaadde ekikumi ekintuusaayo okutwayawo sente mmeka mitwalo ebiri bwenjikuwa osobola ogenda nobeera ne dadi nsobola nnyo kati obeere nga okyanoonya sente just zimalayo eddwaliro ogambye nti omwana embale bagambye obwongo bwakola ki bweyawula obweyawula okuva wano bwewati obwange nayo nasipesame tewali bwongo wagamba ninamutwala india ab'embale be bakugamba ne bakugamba sente miliyoni 39 nesinadde n'ekikumi kuba nezembale nazo zanimye okumalayo miliyoni 39 zizino ne risiiti kale tofaayo risiiti tugenda kuba tuziraba bwe kimu tugenda kuba tukiraba ku kyaki woosula embeera ya kyaki eba etya by the way mukeera ne munaaba mukeera ne mukola ki obulamu butamuza butya nga basula ku kyaki tukeera buli omu kasita ozuukuka weeyiya muli bangi wali abantu bangi tukeera buli omu neyeeyiya ekyokulya kuba teri atuwa kyako teri ajja kuwa sabbuuni buli omu yeefaako yekka ng'amazzi weegali agobora naye busigadde ffe twefaako twetute wetuli munange buli kimu mubeera mwefaako osobola okuva ku kyaki n'ogala n'otambula mu bantu noba n'okuma olweggulo weebake iye abantu bano ab'oku kyaki kubanga ongambye ekikiba kizibu nnyo okulaba pasita batimanyi ku kyaki obeerawo ba ashers abayambako nagenda mu ba ashers ate nabo bonna nasooka ovaako nengenda mu galo power waliyo omukyala bamuyita madamu Julie omukyala oyo anyambye nyambereddewo yawa omwana nange zino zonna engoye z'omulawo nange kennyini yampa engoye madamu Julie yabeerawo akola mu galo power kibiina kya mukyala bakita kayanja bakita galo power bebatuyambako ngafe abaana abawala ku byengoye kakati within girl power oba church oba biki abantu abo ddala tebasobola kubanga balaba babeera bangi tebasobola kwevamu ne bagamba nti katondereko omwana ono ssente omwana abagende bamulongoosa obuzibu abantu waliyo bangi abalina ebizibu bangi kati oba ogenda ate nga waliyo kugamba abantu babeera bangi nnyo nnyo ofuna chance etuuka balinagezaako ngendere mu bamiliyoni kuba bano abalina obujulizi bwa miliyoni bo batuuka wali wali pasita obujulizi bwa miliyoni kyeki ekyo abalina zabakutte ku miliyoni za sente bo batuuka ewa pasita nagezaako ngende ewa pasita nange ngende mu bamiliyoni ya naye nekigaana kuba bambuuza wafunako miliyoni nayagala nimbe nti ye naye nga tekijja neŋŋamba nedda naye njagala kulaba musumba njagala sabire ku mwana sirina sente nange mukyala naŋŋamba ekyo tekisoboka nga bo tebakulaba mukyala yaŋŋamba tekisoboka ekyo era tebalina mutima musasizi babeera tebabalaba basabira balonda mu bulonzi by the way nze kanfuna mukisa guno ogwogera kino twagala tutegeere from all churches twagala mututegeeze oba abantu bemusabira mulondamu bulonzi nze abantu abasinga befunye waneeno they are complaining bonna bagenze mu church oba wakakande oba wakayanja oba waani ebintu byammwe wasibira mbulukufu muvengayo mubuulire abantu tife tusabira abantu bakikola bwe kiti oba olina kakadde agogenda kati bano abatalina bakitegere bamanye eki nno ffe tutawaana kugenda mubale kugamba muleme bakooya
Program Ebintu Bizibu nasalilije shalaba Delta TV obalenyo babaide okwanta teo chatwa batukujukiza okola n'amaanyi okusobola okuba nti obeera obulungi. Tuwera kwata omulamu katono obulawe tukomawo agenda kwongera tubuulire kiki kyandyagadde abantu okumuyambako omwana ono singa ddala abantu bavaayo ne bagamba nti kale katumuyambe tusuubira results okuba positive oba nedda katumulemu tovaako.